Inside Story Uganda. Real source of political updates. Omukyala yatambudde gendo n'atindiga still ku Dr. Kizza Besigye n'atindiga gendo najja mu ggwanga lya Uganda bamuyita Martha Karua munene munda mu ggwanga ya Kenya najja asobole okuyirawo omubiri oba okubeererawo Dr. Kizza Besigye ne munne Lutale abakwatibwa nga 16 nabo yatuuse wano ng'ayina by'ataatuukiriza ng'ayina by'ayina okutuukiriza okusobola okubeera ng'ate akkirizibwa okuba ng'ate awolereza oba okwegatta ku balooya abalina okubeererawo Dr. Kizza Besigye. Omukyalo ono nze sinalaba obuzibu awo kubanga n'omukyala akimanyi nti wano waliwo amateeka agafugawo Uganda oteekwa okumala okufuna olukusa olukukkiriza okuwoleza wano mu ggwanga lya Uganda. Omu kubakulira akakiiko ak'amateeka ak'abalamuzi akawa olukusa olwo ye mulamuzi Mulyagonja yagambye nti katulako abantu bangi abamu balamuzi abalala balooya ate bali mu bizinesi zaabwe kati okubayita si kyangu kitwalamuko ebbanga okutegera n'amugamba nti bakikolako kati alina kubeera patient bamala okukikolako okutegera nga bamugambye nti tatulako yekka si balamuzi bokka nti waliwo abali mu private waliwo aba gavumenti kuliko atone jeno tumanyi programu za atone jeno tuweza na kumanya mu ggwanga mwaliwo bataliimu kati okwanaganya abantu abakola council eyo olukiiko olwo basobole okutunula mu nsonga yo bakuwe basalewo babakuwa batebakuwa accreditation si kyalunaku lumu ensubira nti ekyo mukulu Lukwago yakitegedde ne bannaffe oyo munaffe yavudde Kenya Martha Karua council ndoza ne yakitegedde so bajja kumuwa olukusa nga bamaze okwekenneenya otegera ate era mbasaba kyebana bamugambye akiseemu ekitiibwa kubanga eno si Kenya ne Uganda kyebana bamugambye akiseemu ekitiibwa government eno ndala si yewaabwe era nabana aba opposition bakajjajjatta bajiwadde omuliro Kasudi nabo kankugambe nabo balijja mu buyinza balina engeri gye balikolamu ebintu byabwe naye nga balijja gundi owekitiibwa Masaya Simpuga yavaayo n'abannyonnyola nti ssente zino zaali mu mateeka miliyoni 5 ebyampeebwa byayisibwa palamenti yabiisa ne babimpa gavumenti ye y'ekibiina kye ekya Nuupu ekulirwa Bobi Wine bakeera bukezi ku makya ne bamufuumuula ku bwa komisona tebagala kiraba nabo balina engeri gye basalamu ebintu byabwe kati ffeno tugamba nedda musajja mwamukutte bubi nedda mulimba ebintu mwandi bikwatidde munda internale temwandi mwasanguza bweru ne muswaza bwe mutyo ne bamulumba ne Masaka ne bamukotogera ne bamugerera ebigambo ne bamukyayisa abantu tiyalya buli wagenda kakati nabo balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe kakati ne gavumenti eno bagireke ina engeri gye ekolamu ebintu byayo si byankiso balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe nga ne Nuupu bw'erina bw'ekola ebintu byayo abantu bangi tebasanyuka engeri gye bayisaamu mpuuga naye nga bo bwe basazeewo mu kibiina kyabwe kakati ne Mwai Museveni ne gavumenti ye babaseemu ekitiibwa nabo balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe wagambye Dr. Kizza Besigye ya opposition yekka ali serious tetulinayo mulala bigambo byo si bya radio 4 byange byabasajja mivule n'abajiddukanya Besigye bw'abanga apulaninga okujjako gavumenti eno yeyeka opposition ayagala gavumenti eno eveeko abala bonna bali mu kulya ssente ali serious yeka mu opposition ye Dr. Besigye yeyeka ayagala gavumenti eno eveeko abanuupu baagala Museveni okukamala obukamazi era wopulaningire okumuggyako nga abanuupu bawulira be basooka okukulopa mu CMI be bakulopa mu State House ne bakwata nga tonnabana kuva magere wa Bobi Wine nze nkubulidde kakati opposition wano tewakyali era Mwai Museveni ku luno oba luli yafuna mmeka ku luno agenda kufuna 7 si kuyisaamu maama bibiina birala lugwali Mr. President nogezaako binafuya olinga nsomolasomola mbisojjogole kale kantandike anti kyoyagala kubanga abasajja katandike ne UPC UPC yali ekuteko ku ggwanga UPC president waayo akena mu kalulu kali akagwa aka 221 yakola omukago ne Mwai Museveni ogwa tontabalanga abo tebakulimbanga nti basobola okukyawagana forever tebakulimbanga ke bakwatagana akaako
mama nakati bakyayogera nkuwakalala mukyala wa president wa UPC minister mu government ya Mwami Museveni atula mu cabinet Mwami Museveni nga yayogera Mwami Museveni ayina n'akasimu aka mukyala wa president wa UPC oba tobiwulire byenjogera mbiddemu nkuwulira amukubira ne sawa yona wayagalira yamufuga jangu nkwetaaga mu cabinet ne buziba sawa 5 za kiro UPC ngogamba nti opposition nga mukyala wali mu government gyagala atokujjako mulimu ati nebone mukubeera abaliko ekikyamu saga nabamale ko biseera abo tugende mu DP tugende mu DP akulira DP ali luddawa oba babaloga oba nze kanze mugezi nze mu Uganda katonda nzigu yawo obwongo mu obwongo temulina tubiraba oyinza ogamba nti wali opposition wano nkugambye nti UPC mukyala wa president wa UPC cabinet minister mu government ya president Museveni alina akasimu ke president Museveni alina akasimu ka mukyala wa president wa UPC amukubire sawa yona namuwa n'ebiragiro nkwetaaga ayinza n'omugamba ngenda Germany linyennyonyi tugenda fenna omukazi n'agoberera oba namutuma mu America oba byenjogera timubitegeera tukuwulira muli keji kyamu mmwe obwongo bonna Katonda yabuwa abasajja mivule nkugambye nti president waba agenda mu America nga yagala genda ne mukyala wa president wa UPC akena ati yamu obwa minister amukubira ne ku sawa 5 ezekyo namga nti ku sawa 9 nabadde ndabidde okugamba nga bukyali weteketeke vuge motoka je ku kisawa entebe tugenda fena mu America namujja mu buliri DP ngogamba nti UPC weri tugende ku DP babaloga kakati tugende ku DP owekitiibwa Nobert Mao ye minister w'ensonga z'amateeka z'amateeka constitutional affairs cabinet minister mu government ya gwe balwanyisa gwe bayita dictator nkuwakalala eyali secretary general oba endakati akyali Siranda owa DP bani abamusembo ogenda mu parliament ya East Africa siba NRM DP naye emikono gisobola okusingeja NRM asobola okuyitawo BNRM be bamufujjako eddisu ng'ani abalagidde Mwami Museveni eyo DP weeri oba muliko ekikyamu bali baana be bali mu mukago wakati nkutwale mu FDC oba okooye tukyali fenna Dr. Besigye agambi opposition yekka kati kanda bengeri gyo akugamba basazeewo bakole ekibiina ekyabwe n'omukulu Lukwago ne Ssemujju Nganda n'abalala kubanga ekisawo kya ssente Nandala Mafaabi kiyaleeta n'akiwumulize wa Dr. Besigye teyeegaana naye agamba tamanyi ssente gye zaali zivudde ze baamuteresa ekiro ekkutiya ya ssente Besigye agamba nti yagijja wa president Museveni yava mu gavumenti era kye bavudde bamwekutulako abo nabo ngogamba nti najja nankumbi erimu opposition bwe tulowooza ati we mulowooza kati nze consultant professor nzize nkugambye ekyabaawukanyiza Dr. Besigye teyeegaana agamba nti ekyamazima Nandala Mafaabi yanterese kutiya nzikiriza yagireeta n'agiwumuliza ewange yaki naye ekizibu nakizuula nti ekutiya yava wa president Museveni era kyekyabawukanyiza kutiya ya ssente kati gwe ngogamba nti Patrick Oboya ne Nandala Mafaabi abe FDC mbuweeri FDC weeri bwanyonyola ng'ebikutiya biva wa president babaloga tewali wano opposition nupu Katonda wa Isiraeli awo kakati kankuwe ensuubize kankuwe abalabi batamanyi mu bakozi mu bantu ba nupu tusigazaayo bana abakyatulemye our power okubeera nga bakolera president Museveni bana bakyatulemye bebaliwa Ssenyonyi akyagaanyi wa nupu Ssenyonyi bagamba mbu alya ssente naye bw'aba azirire mu parliament talya za Museveni yakyatulemye owokubiri Bobi Wine Nambeshe atulemye oyo musajja w'embaale oyo akyatulemye wali abala babiri abo bandeke nenga Bobi Wine talimu Bobi Wine waffe era abapanga Bobi Wine abeerewo kyekiraga nti wammwe nze nkugambye byama nga tombuuzizza ku byabali aba UPC lwaki olina nnyo interest mu Bobi Wine
Bobi Wine nkugambye waffe kakati ekiraga kanchikuwe kanchikuwe manyite mulwawo kuyiga you are slow learners mbulirayo dictator nakyemalira ng'osobola okuvuma omwana we nti musirusiru mugwagwa n'ogamba dictator nti yazaala kitooletoole ekyana kye yazaala kitooletoole ne bakuleka n'obeerawo nga dictator gw'okigambye tuzuukize Mugabe okimugambe tuzuukize Mobutu okimugambe tuzuukize Amini okimugambe tuzuukize Gaddafi okimugambe temubeera ate basiru abasusse bagamba tulwanyisa dictator tulina okujjako dictator tulwanyisa tuli mu situlago tulwanyisa dictator n'oyimirira katuuti eruweero n'okyogera n'okiddamu etteeso n'otambula mukyalawo n'akusikira amagi n'onywa cyayi aliko olububi n'emmere eriko enva endiirwa ekera n'oddeyo ku TV n'ovuma muli basiru bagwagwa abakkiriza nti Bobi Wine ali mu opposition muli basiru dictator eriyo dictator genda bugenzi yamusonyiwa genda bugenzi temugamba nti Rwanda gundi Tanzania mukyala yafugayo Samia Suluhu Hajati genda ogambe Suluhu Hajati nti kikazi gwe ekyo kiwayi kirenzi kiwazaale ekisirusiru ekigwa genda okyogere Rwanda kanjireke kanemena jogerako genda Tanzania okyogere okigambe Suluhu owawano wakisa asonyiwa nkale nze nkugambye nti nupu teriiwo awatali President Museveni nupu teriiwo awatali President Museveni bapanga kintu kyabwe kukakanya Dr. Besigye yeye co-opposition yeye kawano mu Uganda gwe tulina opposition nupu bana bap kati kankwe omanyi mulwawo kuyiga omuntu yekali keki kyamu ku mutwe yasobola okukkiriza nti nupu eri mu opposition omwana katana loya waabwe yakulira wa Eri Tumwine eyali Jeno yafanga ye minister wa security ndowooza yali yakulira wa Eri Tumwine ate sekutale Jeno Lubongoya mwana wa Museveni yakulira mu State House aba mwana we okutegera mwana we ne bakusindikira abaana babiri era mu abatakimanyi kati nze kankyogere kambabire ebibuuzo nupu si ya Bobi Wine mukozi wa Lubongoya nupu ya Lubongoya nze nkubulidde bwenfuna y'omuntu nampa miliyoni 10 nkoyo kwogerera obwerere nga njiwa bwino nupu ya Lubongoya si ya Bobi Wine ndete yakalala akayinzo balumenyo ako kansigaddemu kubanga Dr. Abedi yawandikira nupu ebbaluwa ng'agigamba nti tubuulire Bobi Wine buli lwogenda ebweru okwatagana n'abasiyazi kiki ekiriwo wakati wo n'abasiyazi muli ku ddiiru ki kati njagala kwanukula Dr. Abedi n'abalina endowooza bwetyo contact si zonna ez'abasiyazi ebweru si za Bobi Wine zani Lubongoya yazimutwalamu ekyo si kyaffe gambye nti bino byange byabasajja mivule byange era kyovulaba ne mu lukuŋŋaana lw'abasiyazi lwe baddemu Santiago Chile teyabadde na secretary na leader of opposition teyabadde na balooya baseggona okutegera yagenze na Lubongoya ebintu byonna ddiiru zeebwe musajja we wa munda wa ku lusegere anti kati gwe wakanya ate bwina ate nga tomulina wampise kuwa bwina ate omuwakanya nkugambye nti ddiiru zonna eza Bobi Wine ebweru za Lubongoya ekibiina kya Lubongoya connections zonna ez'ebweru zonna za Lubongoya Bobi Wine talinayo connection yonna Bobi Wine yaleeta tutumu fame gye yalina popularity ye gye yaleeta kubanga alina abagoberezi abali bayimbira abangi ekibiina kya Lubongoya Bobi Wine atambulira ku ntoli za Lubongoya Bobi Wine bamukozesa kubanga asobola okwogera ebyekisiru ba Lubongoya abalina degree emeka ze batya Lubongoya tasobola kuvuma kitaawe Museveni nga Bobi Wine bwamuvuma tasobola bakozesa Bobi Wine bamukozesa bukozesa n'avuma n'ajerega n'ajoga kubanga bali baana ba mu nnyumba tebayinza kuvuma kitaabwe yaboola abaganda mugolokoke muve mu byekisiru ebyo oli opponent woli muve mu byekisiru Bobi Wine opponent wa muzeeyi kakati abayina okwogera ebikankana ate n'ekigambo opponent nakyo kya kisiru kyeyogera Mwami Museveni bwe yali alwanyisa Obote yadda ku radio n'avuma n'awemula
ayagala obuyinza akolewe byakuwemula ekyo kibalaga ntayagala buyinza. Amini yakoma mu P4B yakolewe ebyekisiru yada mu kwemula abantu nga yagala okujjako Obote. Tito Okello Lutwa yakoma mu P2C bwe yali ayagala obuyinza yakola Bobi Wine byakola ng'agenda avuma bantu ku UBC kwa twalina yuna television yo kebiseera ebyo Radio Uganda yagenda nga ku Radio Uganda ng'avuma Obote. Abagala okujjako obuyinza bakola ebyekisiru. Museveni yakola ebyo yadda mu kuvuma Obote. Ate in fact Obote yavumanga Museveni si Muganda, Museveni Munarwanda, Museveni si Uganda ni citizen kuba tebamuzaalira mu Uganda. Obote yavumanga Museveni n'asirika naga nti ebivumo tebijjako gavumenti tebitulemesa kulwana lutalo, ebivumo tebijja kutaasa. Kakati bana Bobi Wine ali ku bivumo okegera kiri kintu kya Lubongoya. Era bwe ndifuna omuntu namba milioni 10 mwami Museveni ngenda muvaamu ebyamambyogere. Omuntu yenna yagala Bwino omutuufu kwata milioni 10 ozimpe mwami Museveni muliemu olukwe nze mbawe Bwino omutuufu ku Lubongoya yina nnyini kibiina. Essuubi amaanyi ku ground abantu tubalaba baddukira ku Bobi Wine. Ati bamuleta lwa tutumu kankuwe Bwino nga bajja okuwamba gavumenti y'Obote bano abayekera ba Museveni. Kasiri eggwanga ye yakubanga emizinga kubanga yalina experience yali mujasi wa Amin nga yatendekebwa mu Russia n'awalala gwe baakozesa okuba emizinga okutegeera tekitegeeza nti olutalo lwali lulwe lwaliko nnyinirwo otegeera ye yalina obusobozi mu ekyo otegeera ye yalina obusobozi era bwe yava gye yava ne bamwaniriza n'ayingira NRM kubanga yali wa kibiina kirala okutegeera kakati tekitegeeza nti olutalo lwali lulwe. Mr. President oyagala tukakasa nti singa kiba kibadde ne bakwata obuyinza Lubongoya yafuga ebyo bya lunaku lulala. Ate nakyo kyali kibaddewo nsobola okikuwa Bakagame bwe bamala okuwamba Rwanda si gwe baakozesa Kagame baatekawo Bizimungu nga bano bagala okusooka okunoonya obuwagizi. Bizimungu baakozesa Bizimungu yali president naye nga nannyini buyinza ye Kagame. Nkutwala awalala oba okooye tugende. Abatanzania nga bava Tanzania bakuba Amini baatuuka wano baateekawo Lule naye nga Lule yali nannyini buyinza bamusenza Lutinga Kiyenji abakombozi bamuteekawo nga Lule basooke bakwata emitima gy'Abaganda bonna wano kubanga we bali bagenda okutuukira we wali gavumenti weekolera wano mu Buganda baatuleetera Lule ne batutega Lule ennaku 68 ne basindika ne batutega Binaayisa Binaayisa bamugjawo ne tutegerera ddala bannannyini kintu baali Obote be bali bannannyini kintu bigambo by'abasajja mivulu. Ayo Bwino leka kuyita bigambo byange Bwino yennyini omutuufu yoyo okutegera oba kati nkusomeseemu kati nkusomese era waze kusomesa gwanga kakati nakino kankusomese bwe bateekawo Godfrey Binaayisa Godfrey Lukongwa Binaayisa n'agamba nti gwe Museveni nkugjeewaawo mu kifo ky'olimu ekyobwa minisita naawe Oyito Ojoko David Oyito Ojoko naawe nkugjeewo mbawadde bwa ambassador otegera Museveni n'Oyito Ojoko ne bapulaninga ne bajjawo president. Mwetaaga basajja mivule professor nzije mbasomesenga omuntu asobola okubeerawo Lubongoya asobola okulekawo Bobi Wine abantu ne basirwa ne baloza nti yenna nnyini kintu. President agambye nti nkulagidde genda nkuwadde obwa ambassador e Tanzania bagamba nti tujja genda ogaana otya nga ddala nga toyina buyinza ogaana otya bagamba nti tujja genda be bagobye ku bwa minisita ne babasindika ku bwa ambassador ne bawamba ku president ne bamuggyako. Mr. President wumba olukiiko lwagoba Binaayisa ku bwa president President Museveni yalimu ate gwe bagobye kitegeeza Binaayisa yaliwo nga kifaananyi nga siye president kati Lubongoya asobola okubeera ebbali nga Bobi Wine ali ku ntoli za Lubongoya.
sikitegeera awo nti ate Uganda erina okumuvunaana emisango gye yaddize Kenya kakati n'engeri gye baamuleeseemu sirabawo mateeka ekitonotono kyengamanyiiko agakwata ku ngeri omuntu gyaddizibwayo mu nsi gye yavudde sikitegeera engeri gye baamukuttemu tetegerekeka kakati ekirala kyekigambo kyebagamba nti abadde alina bya panga okukola wenjagala okusimba essiraawo kubanga batugamba mbu bwe yali mu kibuga Switzerland mu Geneva ne Athens mu Greece mbu alina bye yali apangapanga okugezaako okukola ennumba n'okumamulako gavumenti kakati kanjogere bwe nti sirina bukakafu ku byo nti ddala bituufu ate sinza gamba nti gavumenti erimba wabula kyemmanyi nti emirundi mingi gavumenti yaffe ekutte Kizza Besigye n'emutwala mu mbuga z'amateeka emisango gyonna gye bamuvunaana teri nagumu gwali gumusinze buli kiseera yamegga gavumenti aliyirirwa simanyi naye nga sinza gamba nti gavumenti erimba sinza gamba nti Dr. Kizza Besigye bamuwaayiriza oba tiyabikola nti ali innocent naye kiri nkikugambye nti nze emirundi gye mmanyi gye batutte Dr. Kizza Besigye mu kkooti avaayo ng'emisango agiwuse buva agimeze kitegeeza bamukwata mu bukyamu kaakati emirundi egisinga oba bamukwata mu butuufu naye abalamuzi balemwa okubeera convinced tebafuna bujulizi bukakasa nti ddala aba yabikola kaakati bwe kituuka ku kyokupangapanga okwagala okusuula gavumenti Dr. Kizza Besigye bw'abanga kituufu ddala nga ddala kituufu kuba sirina butuufu bwakyo bwe kibanga kituufu Dr. Kizza Besigye ye wa opposition yekka alwanyisa gavumenti gwe tulina wano bwe kibanga kituufu njagala kino bana Uganda mukiwulirize newankubadde mwagala nnyo ebiba kyamusa balumbu ebiboogera ne babika Jenosali Musalembu yafudde ng'ate mulamu ne babika kabaka abanupu babika kabaka emirundi esatu ng'ate kabaka mulamu abantu mwagala nnyo ebigambo by'obulimba ne bagamba kabaka bamukwatidde ku kisaawe Entebbe Semwayi yamukutte ng'ate ali mu ddwaliro e Germany kakati ebyo mubyagala nnyo ebyo naye muwulirize ekolere ne ku byange mu bantu bonna abalwanyisa gavumenti ya President Museveni opposition Dr. Kizza Besigye yekka yali mu struggle yekka Dr. Kizza Besigye yalwanyisa gavumenti ya President Museveni era bwe bagamba nti yabadde apanga soogera bingi ayinza okubanga ddala yabadde apanga kubanga ye ali serious ako mukasalamu ako mukaweereza abantu abaliwo bino ebibiina ebiriwo bonna abalwanyisa President Museveni DP bamanemeeka bakola ssente opposition yali omu ye Dr. Kizza Besigye sajja bayiwa w'omubiri basibwa anti nkugambye omubbi ava waka ng'akutte jambiya abatayiye omubiri agenda kutta anyage ssente tekuba kuyiwa omubiri bwe bamukwata awona tebabookya bulijjo ebipiira ne babiwako amapetroli ne babookya tebakuba bulijjo amasasi ne bafiirayo naye abayiyewo omubiri n'abakola ssente bayiwawo omubiri ne mu politics mulimu abayiwawo omubiri nga bayiwawo omubiri gwa kukola ssente abalala bonna bakozi ba ssente era njagala okubagamba nti mwami Museveni ku mulundi guno emirembe gyafunye temugirabanga gitya ate waliwo opposition emulwanyisa nopo front Dr. Kizza Besigye gye yateekawo muwokutu waako gimanyi oba mwali bato waliwo ananyenyeza gavumenti eno okwenkana Dr. Kizza Besigye bano bakozi ba ssente ate bantu bano NRM ye bapanga kolayo programu endala ompite tulaba abantu bekulumulwa batambula kulaleza Bobi Wine uliriza Bobi Wine NRM ye yamupanga kolayo programu endala kubanga lusaze kwogera ku Bobi Wine agenti wa system eri mu buyinza NRM yamupanga kyovola bagenda nagamba President Museveni tajja kulonda tewajja kubeerawo kulonda n'amaliza nga jeyo fomu zaate ate yesimbi mu kulonda nagamba tajja kulayira President Museveni n'amaliriza nga alayidde okitegeera tajja kutufuga mwaka nga Museveni yatufuga
kakati tuli mu myaka 3 so oli mupange bupanzi bapanga mupange ba NRM be bamupanga n'ensonga kanjibawe aba NRM bapanga Bobi Wine aje nga owa opposition bakendeza amanyi ga Dr. Kizza Besigye kubanga yegwe bali bamanyi ye wa opposition yennyini omutuufu abala bakozi ba sente bali ku level ya parliament teri n'omwe ayagala ntebe ya president Museveni bonna neewunyiza oba gundi yawulira bigambo byange Honorable Semujunganda yavuddeyo n'abyogera ku mukutu ogumu gwe babaddeko gwa radio n'agamba nti fenna abaagala okulwanyisa okugyawo president Museveni tetusobola mujjawo kubanga twagala level ya bubaka bwa parliament wetukoma tewali ayagala bwa president nengamba nti ono alabika ampuliriza nga ndi ku radio fo kubanga ebyo bigambo byange abamwesimbako bonna baagala bubaka bwa parliament teri ayagala bwa president kubanga ekintu kyabwe mukama waabwe Bobi Wine aba NRM be bamupanga akendeza amanyi ga Dr. Besigye gwe baali bamanyi nti yewa opposition omutuufu kati bwe tugamba nti government egambye ayina byabadde apanga Sweden Greece otegera ayinza okubangadira Kizza Besigye yali abipanga sigambye ekituufu kubanga yeye wa opposition yennyini yeye kalwanyisa president Museveni abalala ne government ebamanyi mirundi ena aze yesimbawo ng'alemwa anti nkugambye ebyokulemwa biveeko government erina intelligence yategeera dda nti omuntu omutuufu agirwanyisa ye Dr. Kizza Besigye kyebava bapanga Bobi Wine ajje akakanye kumanyi ga Kizza Besigye amukendezeeko abantu Kizza Besigye bw'abanga ddala yabadde alina byapanga oyo simugaanira kubanga ye ddala ali mu struggle ayagala kujjako government yesimupange yesimupange otugamba simupange ye ali serious sigambye nti yakikola ngambye ne bwe kibanga kituufu ye co-opposition ali serious ayagala okujjako government eno abala bonna bali mu kulya ssente ate kati kandabule abantu kandabule buli muntu yenna ayagala okujjako president Museveni wuliriza ebigambo basajja mivule byenkugamba togezanga n'opulaninga n'aba nuupu bangi ba agenti ba president Museveni bajja kumutegeeza bakukwate nga tunabona kuva mu nyumba kaddemu tewali bantu baagala president Museveni asigale nga akyafuga eggwanga lino babere mu bifo byabwe by'obubaka bwa parliament nga balya ssente ez'obwereere ng'aba nuupu bamanyi Museveni bwavaako Jeno Muhoozi Kainerugaba najja oba Dr. Kizza Besigye najja ebyo ebifo ayinza ogamba nti abaka ba parliament 5 bonna baaki twagala 50 gokka bonna n'abajjawo ne bagenda balima emboga baagala Museveni okukamala obukamazi beefuna bali mu opposition gezopanga olukwe lwonna nga Nambooze awulira nti oyagala kujjako gavumenti eno ate nga bagamba Museveni bwavaako be baddako nkugambye kiri kiwaani buli omwasi bakiwaani omuntu yenna ayagala okumukwata nga tolina mmere gy'olya oyagala genda kulya mmere ya luzira mu kkomera ng'oyagala bakwate genda awali Betty Nambooze w'emukono ogambe Nambooze nina abantu bange 200 twagala kujjako president Museveni bajja kutwala kiro olabo bonosulawo nze mbagambi bano abanuupu bakozi ba Museveni baagala Museveni abeerewo tewali government ejjabba wa mmotoka ezo tewali government ejja kukwata buwumbi bwa ssente bwe Nambooze agende mu Amerika bamujjanjabe tewali government ejja kukwata mubaka wa parliament buli alayira emmotoka tewali government ejja omanyi nti ne babanga bafudde government eno yateekawo miliyoni 6 ezikola ku mirambo gyabwe babajjanjabira India China bajja kubijjawo ate babamu obuwumbi 2 genda bakujjanjabe China akozesaako miliyoni 8 nasigaza akawumbi kamu n'obukadde 2 kati government eno bajjagala nnyo abanuupu togeza tewaba omuntu yenna planning okujjako government eno n'obaako wa nuupu gw'obuulira geza ogenda ogambye Bobi Wine nti Bobi Wine maze okuweza abajaasi 6 twagala kutandikira Mpigi tukube Kampala tujjeko Mwai Museveni bagenda kukwata nga tunamana kutuuka waka yagamba si wantalo gwe genda ogambe Bobi Wine ogenti Bobi Wine nina ekyama peaceful transition nina abantu 6 twagala kujjako Mwai Museveni genda okigambe Bobi Wine magere tojja kuvaayo ojja kuba kutuuka wali ku 8 wakyamira ng'emmotoka zakuzinzeko deza Simwai lwojja okutegeera nti Bobi Wine agent wa Museveni eno system yatonda Bobi Wine gwe ombuulire ddala omuntu ayagala okujjako gavumenti akola byakuwemula abeera mu kuvuma olaba Besigye byakola ebyo
Balu tebali kibagala tebagala kujjako Museveni era buli muntu yenna ayagala okujjako mu Museveni to planning n'aba noob. You are dead and stinking. Abo wedde oli mulambo. So Kizza Besigye bwaba nga bamukutte ye dala yeye wa opposition ali mu struggle yayagala kujjako government ali serious. Ebibye bya ddala nenga abadde yawummula ebintu bino ebibye bya ddala abadde yabiwummula buli kintu kiba n'ekiseera kyakyo buli kintu kiba n'ekiseera kyakyo akagezi bokka Mwami Museveni yave Tanzania najja wano mu myaka gy'ensanvu ba 7 ng'ayagala kuwamba Simba Battalion ey'Embalala Amini yakuba bali otegera naddayo Tanzania bakoma mu 7 ng'ogamba nti yali yabivaako katono nnyo Mr. President yali yetegeka katono nnyo